amasomero twawulirako emabega okubaana abaali ab'ennakanyonyi ojjukire ennakanyonyi abaana baffe baafa sorry tebaafa naye abaali food poison ripooti yavaayo ng'etutegeeza nti emmere yali eterekebwa bubi bwoga nti mwalimu obuto oli ayinza oga nti baleeta emmere yagulwa ne kampuni yayogerwa yali esupplying obuwunga obwo ne kampuni saagala gyogera kuba oyinza okwesanga obuzibu tewaali wa kampani store yali store teyali ku mutindo emmere nga evunze ekutta empumbu obuwunga nno bwe twogera kabanafuubali nenze ekinnuma okuva ripooti eyo we yafuluma wiiki ndozeemu emabega Prime Minister tanajja kufulaya Parliament kunyonyola ggwanga kuba banaffe bakomyewo ewaka twalisuubidde nti mu kaseera kana amasomero we gaali tebajjanjabirwa okulaba nga tuteekateeka amasomero gano abaana baffe nga baddayo bano abaana mukyogera tulwakwa mwalaba bali ku bitanda over food poison ne just imagine singa abaana abo 200 baafa kyekyandibaddeyo so nze nsubira ministry eddeyo ereeta report mu parliament tuteeketeeka amasomero nga abaana tebannaddamu abaana ffe basobole okubeera safe. Lastly y'ensonga ya payroll. Tulina abantu bangi abatali basasule. Government yatandika okulongoosa mu payroll yaayo okutandika okuva mu Gwokusatu omwaka guno bajjemu abakozi ab'empewo mpaka kati tebannavaayo tutegeeza report ya payroll. Abakozi bakyali bangi. So ensonga eno ng'etambula mulimu baganda baffe batafuna musaala. Mulimu abasomesa tebafuna musaala, mulimu abasawo tebasasulwa nga baga nti mulinde tukirininga payroll mpaka ddi. Bino nno tubyogerako buli we twogeranga buli oli abanja akasiri nga banga alindako payroll yafutumala ntegeeza. Njagala nkutegeeze ntera okigamba Luttamaguzi nti olunaku lwe baligana ne bagamba Parliament nti temugenda kufuna mwezi guno. Ojja kulaba nti leero tewali sala. Ojja bikolerawo. So no omuntu bw'obanga oyagala okumanya omugaso gw'omusala kyeteekemu nti nange singa lukya naye gwe n'omala mwaka mulamba omuntu tasasulwa mwagala abantu bakole ki. Magaliza okuliza. Webali nyokola Luttamaguzi tugende mutereevu ku presidential directive. Singo mu World Bank watu akasente president n'atugumya naye mu kutugumya zaalagira. Naye mu kulagira kuno nako tulaba solution. Bwe yalagira amanda kuuka tezinakuyingirawo. Nagenda okulaba nga abakungu bagayingizawo mu birole ebya poliisi waliwo nikuba akwata omukyala Mukasa balina obutambi babakwata ku social media. Nkula nga bakalesi nga agatikkula mu poliisi. Ngati ate kati president yalagidde ate abakulu be bagatikula yabadde nakukiriza ate n'alagira ate engoye nazo zikadde president directive tugenda ani ateekeddwa okuteekateeka ani. Solution evaawa webali nnyo ssebo ngenda kubuteesaako naye nga sinnaba mu sekendi emu nabadde nalabidde akantu akakulu nnyo nva mu Kyotera district eyo ginabadde yesitadde tulina ababaka abagundiivu Honorable Mukwago ne Honorable Nantongo nabaddeko ku hoteri eyitibwa Nabisere Hotel. Emu ku hoteri singira ddala okubeera emanyifu ennungi ennyo Masaka Kyotera district naye ekkubo erituukayo ate nga limpi ogenda okutuukayo nga tosaanye nagenda ku mbaga bwaba ng'embaga yakubeerako ekyo mbadde nsuubira era nga nsaba very serious ababaka ababiri nga beegattiddwako owekitiibwa Kisekulo Chairman wa LC5 muteekwa buteekwa by all means akaguta akatono akasigaddewo kakolebwe Nabisere Hotel efune ekitiibwa kyayo. It is one of the best hotels mu Kyotera. Muba muteesa n'olwe mutukula lubagambe Sebo Honorable John Kelly Luttamaguzi bwe wali emupye lubaga buli kolo lyakolebwa andi gyenkugamba sibaolereza eje mbadde ngamba Honorable John Kelly Luttamaguzi amanyi procedures zaffe za Parliament nzondaba Salim salasula wange namunkekeera era we wali n'ekijja kye wakirabye ati nkube we yateeka amalaalo ga muganda we tumwebaze wali namunkekeera n'ekye mbadde nkugamba mwami Museveni yawandiika ebbaluwa okuyiwa chorus directive okuyiwa chorus kuba eriva ew'obulenzi Kasa Ngombe na Kaseke paka Kapeeka emyaka kati gigenda kuwera ena
terikolebwangako amakubo gano gogamba ababaka anti kyembadde ngamba ono kyembadde ngamba Honorable John Kenny Lukyamuzi nti amakubo agogalaba si kwogera bwogezi nti omubaka oyogera buuzi ono namuga amakubo gayogera ku palamenti naye maye mekali baali bataddeko yaddeka ekitiyo batandikeko kakati bano abasajja kyembadde nkugamba oli muganda wange kyembadde nkugamba nti bano abasajja bajja n'enkola eta infrastructure zonna wano mu Buganda zonna era tewali infrastructure gye bagenda tukola gye bakola ekuba lya kola sinoliraba tewali oli wangala myaka esatu sebakombadde siwolereza babaka naye embeera naye point I'm talking about is an emergency situation. Ojjukira bulungi enguudo ezandi obubye ennyo mu biseera byayiga yali kyamaani kyali meya ekitundu kyenjogerako a quarter of a kilometer. It is just a quarter of a kilometer. Watono nnyo n'olwekyo okuva ku microphone byenjogeredde ebigambo kanso n'ensima akugambye ne kuligene gundi ona ayogerako namugga bulirija Honorable Namugga kyembulidde ayogerako akakiiko kange akapaaka local government kati bye tutumulamu era twasinze okukizuula mpulidde oyogera ne ku payroll twasinze okukizuula ministry esingamu obubbi mu Uganda ye education. Buli district bajiwa ghost district ya nakasingamu erimu abasomesa ghost sije mizimu gy'abasomesa emitono nnyo yewaffe baadde babasasula milioni 3 be batono nnyo ghost ministry esingamu obubbi education era kakati ngo oyogera ku kya payroll nkirageranye n'ekyoli kati waliwo gundi allowances zituweebwa okujja okulambula ebitundu ebyo kwa those local governments okukirire tujje tulambule kati nga gwo mutuze we yali na concern ngenda kutandika okutambula Buganda region muganda wange olanya agende mu northern region kati njagala okwataganeko nange mu wiki eri ejjange gwako ekitundu ekyo tugende naffe kitwale fine tukeka ababaka bayo kuno information naye budde mwegiramu kubanga provokize Honorable okuba kukyayogera material ekyo nga kitadde wabbali nze neewunyiza nnyo President Yoweri Kaguta Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku constitution ya Uganda yomukuba is the chief custodian of the constitution of Uganda. Under article 98 ne article 99 awe wajja lye etuluba lyo directives. Ne Mr. President kansubire nti awulira oba bambega be bawulira bwe bambega nga bakola bampulirize abadde bali mu Uganda babadde ku mikolo gyo tosobola kumala gakeera n'ogamba nti olwokuba nina obuyinza mu article 98 ne article 99 mpe directive under the constitutional law of Uganda eteeka okubeerako nekyebayita operationalization mechanism. Operationalize kitegeza ki? Yes. Ani agano biteka mu kola yenda kyogerwako kyolina kikola nga bwe kiri. A provision for example ekwata ku buyinza bwa president n'engeri gyagibwako n'engeri gye tuyinza okufunako transition eyo nayo erakinga operationalization law Luttamaguzi. Naye president tasobola bakkiriza mukole operationalization ku transition eyo atayita kulagira nti mbako bwenti n'olwekyo njagala okuwabula nga nsinziira ku article 98 vis-a-vis article 99 of the constitution nti presidential directive owekitibwa president gyeyawa kumanda n'ebibira n'emiti something of that kind lacking operationalization law which law must carry sanctions. Nti singa kino tekikolebwa kino kyekikolebwa kibaawo singa president awa directive nti kino kikolebwe abakwatibwako ne batakikola bakolebwa ki? N'olwekyo presidential directives gyasoose okuwa sofa lacking material aspect y'amateeka egiteekesa mu nkola. Ninga abantu batulugula abantu ku nguudo nga amaze okubanga naddala ku kyamanda ekyo
bwamala okulagira ate nga abakwasa ebiragiro babikwasa ate n'amayinja anti njagala okusooka okuwabula Mr. President with due respect to him ofisi ye enkulu nnyo bw'anaagamba nti atandika president ey'okuwa directives ezitali supported constitutionally in material law operationalization kijja kumukola bubi kuba wajja kubeerawo instance emu mukulu Luttamaguzi kino kiwulirize ekikulu nnyo wajja kubaawo instance emu bamutwale mu kooti ate negeno bamukube mu kooti yalagidde ekiragiro ekintu kino nga kimenya etteeka eddala interpretation ya constitutional court tesobola kusukka ku kyenjogedde nti etteeka lyonna okutuuka okubeera directive liteeka okubeera operationalized lifuuka ordinary law which is implemented in accordance with Article 79 of the Constitution. Constitution Article number 79 egamba nti buli ekintu kyonna okuyitibwa etteeka kiteeka okukalinga the support of Parliament. President force of law. Abaganda bagambanga nti ekigambo ky'omukulu kiragiro era tteeka. Anti kati mpabula material. President wagamba nti radio kati eneve ku mpewo tetumubuuza tulina license emyaka 10 kirala nnyo na kino kye twogerako kuba kino kyayogerako kirinako material costs ebintu directive gy'owadde eteeka okuyikolinga some expenditure ensonga lwaki eteeka okubeera operationalized efuuke etteeka ate nga fuuka etteeka okufuna force of law parliament ekikola webali nnyo nalukeru kyabuzidemani onamugaateleta time nja kubanga ayogera ku kiri onamuga ye mbaka parliament ne Luttamaguzi tugende wanisima atubuulire agenda maaso nalibwenamuga president bw'alagira nga bwe yalagidde Luttamaguzi aga nti kirina okugirako ebirala nti bwe mba temukoze kino parliament nga sina bwegamba president alagidde katugeze katungwe enjoza byakajja kikyali kipya ekyengoye ekyamanda kimaze kumpi myezi 3 abantu babonyabonyezebwa ku manda president yalagira president directive ekyo kyamaanyi nnyo yalagidde amanda galemu okutemebwawo naye abatuuze babatulugunya mu bibira eyo era amanda gatuuse okubanga gatundibwa ate banene beereere omuntu yenna abadde agoberera entambuza y'emirimu mu ggwanga lino ndowooza n'omukulembeze w'eggwanga yavaayoko n'alaajana nti nga mpa ebiragiro ebitateekera nga tebikola byatandikira ku polisi bana abasajja bakyampuliriza oba tebakyawulira directive y'amanda njagala ogyongere ku directive eyabaddewo ey'empuliziganya adverts zonna zireme kuddamunkati binatambula bityo yaganja ebyango byonna mu biwe kampuni za gavumenti zonna zigende ku UBC tulangire ku zisita abalala mwefeeko ekisooka ekirungi nti nakolako mu gavumenti ebiragiro ebyo twabifunangako naye ebiragiro ebyo bwamala obiteeka mu nkola agamba you implement lawfully bw'oba kino kyenkulagidde ekiteekese mu nkola mu mateeka his directive eteeka okuba implemented within the law eteeka okuba you must lawfully implement kakati bw'otunuulira gyo bwe twali ngenda gikomparinga ku petition yammwe ey'oku adverts bwe twali tugitunuulira nga egize mu kakiiko ka ICT netubuuza honorable minister bali omusi nti omukulu waaba awa directives zino ba technical team ye ebaluddawa kubanga twalisubidde omukulu waabanga agenda okuweteeka ku manda sirowooza nti oba directive ku manda sirowooza nti atuula butuuzi n'awandiika ebbaluwa waliwo abakugwa abawabula technically ow'amateeka ateeka okubeerawo owa environment ateeka okubeerawo ba researchers for example owa finance ateeka okubeerawo cost implication to the county owera amanda bameka abafiirwa owera amanda what is the alternative means bana abadde bakozesa amanda obateereddewo you can't give a directive that causes a crisis. So kati wetubuuliza nti bano omukulembeze w'eggwanga takyawabulwa era nyabo nkiriza information in accordance with the American Constitution egenda kukola wala compulsant presidential directive ya Biden eri operationalized mu American law
So president agaza kokola na yesu anti chetumusaba bwaddayo n'otunuulira directives eziweebwa wano mu Uganda. Some of them ziweebwa through excitement. They are political directives. Ate omukulembeze mugezi no bino bya bufuzi waliwo directives nga zabe tunaga kati bankutte kunenga kankateekeyo ya abenga scoring nze nabalagira ejjeko nabalagira kati mumfaafagane nakyo mama mabida afaafaganye n'embeere mu parliament ngwambi yavayo n'agamba nti naye bagamba commercial amanda nga domestic boboyo kya domestic ekekate ligana nga boboyo kyezo omutigwa nga ensawo ya kufumba waka bakimanya batya so when navayo muganti naye waffe sembabula abaana nga abatulugunya naganti nedda mwena mugetekate mwali tegane muganti mama kati gwe litunyonyole yalitegeera naganti no commercial agenda okutunda go baganye naye gwagocha kakati bagagula go kufumisa mu Kampala tugenda gajewa kakati nange nine dembe lye insurance awuzanga 3 nagenda sitireka banayiba bange bajja nimba wawayo buwiwe wewe okusinzira ku business yange nsubira zikozesa throughout this time. So the challenge endabye ku biragiro bya president with due respect kulembeze wagwanga ko structure zaina tuina abantu abasasulwa sente z'omuwi w'omusolo wabula president naye temukyewuunya mwakira bemabasakanga kusaasira alaje nanti omukulu simulaba wampa naye ngenza okulanga bwe 15 ku gazi Masaka sijja kulaba yamulinda ku gazi omulana amulindira ku ambulance ng'agezaako koga kino kigezaako kujjayo tawabulwa abali bamodde tubamulabako abali muwabudde tewula bino mbirabange ebyokusaaga eggwanga libonabona over these simple things. Abantu bavuwalidde mu bino bye mulaba oyogera ku manda. Do you know how many people have lost money? Manda abantu bafiridwa sente already osanga oli yagula ekibira oli yamusasula gogamba oli for example singa nagula ekibira kyonna kusasula ne bagana okwokya amanda mitiji sikala jange ekizibu kyane wagana okwokya amanda gwe mitiji gyakulemera ate omusajja aganti wotuba umanga mugenda okwokya amanda nkuwa ekiseera nti mukulu nkuguziza ekibira kiteme kubanga nge nyine njagala kusimbawo ekibira kyonze nsimbewo emmwanyi so nze ekizibu kyendabye kye tulina mu ggwanga Uganda is non-respect for structures. Tetuwa kitiibwa mitendera na ntambuza ya mirimu. Dine eggwanga balitambuzanga WhatsApp group mpuga ya Tirobyo. Ani agamba bwati. Kugambe dine eggwanga litambuzibwanga WhatsApp group. Dine eggwanga litambuzibwanga informal sector yonna. Ngabona akera ku macyango olimye ebijanjalo gomanyi wobikungula enaku z'okundo olimye kasoli. Era mu butalo mu informal sector balagira bulabisi. Kugambe nga kasoli ogosala osobola n'omufuira akale. Tewali akubuuza. Ogenda n'ofuira akale osobola omutunda. So buli tunatambuza eggwanga ntunudde honorable Luttamaguzi nga afane constitution. Anze si kyabyogera. Article 90 mmeka gwetwogera kabitegeera. President Museveni takyawa respect constitution ya Uganda. Bw'oba oyogera kubikwata ku mateeka by'eggwanga tebikyatambuzibwa ku mateeka. Y'ensonga lwaki etteeka liri applied selectively. Waliwo erikola ku Luttamaguzi, waliwo erikola ku Kennedy Kyamzo abasizawo nti Paul olikole olwa ne liba relaxed. Kubanga bannaffe bano tebakwatibwa. Njira ko unyalira police nti omutababiringa ku police na kunnya. Omubaka kamwe ku information katono. Nali badde sigimu Museveni atuusize eggwanga wano nga we temunenya w'abantu ababongoota kabaka tugana ababongoota bangi kubanga ne bw'obeera ggwe n'ofuga eggwanga emyaka 40 buli kye wasangawo n'okitunda be wasangamu mu nsi bonna n'otandika okubagobamu n'okuŋŋanya obugagga bw'eggwanga ne bufuuka bwo ne famire yo n'ogamba ne mutabani wo naye atandika okutalaga asaba obwa pulezidenti ng'abalala abatambula ne baba nankiiko ziyamba bantu n'obasiba kati nze sikyanenya Museveni mwonale bonna mugadde ntula naye mu palamenti ababongoota bangi era abazungu bava eriyo batutunuulya batwetegereza oba bano bakyali ku mulembe gwa zinja suropasi abalo beetaaga okuyamba nga mpumbawumba kyaka abamaziga ekisooka naffe tetunnategeera kye twagala Banagala tunategeera kakati gwe Luttamaguzi bannamuga bakene lukyambo abali ku nguudo abakwata bakwana Uganda babazikako obufobo bw'ebifuzi fene twefula nti fe baboosi b'abalonzi abalonzi ke balekera ne bamanya nti amaanyi be bagalina bajja kuvayo era nze ntera okubaguzanga olina omusanga n'agamba onalebe mukutukoledde kikyagulanya akoze ekize nkubuuza gwe okoze eki bali eyo batiitiizi olukati tugenda mbalala tugenda enkya tulumba
tugenda tugenda kulochinga okutambule parliament mugivuddemu parliament kumande tekola ate twakoze schedule ababaka kulino bagenda abala bagende sebo parties mwategeza ku police bulungi nnyo twawandikidde balo baganyo zure receiving ya IGP bajiwandise na aji receiving nayo bagitutembalala secretary general yategeza nti baganyo ji receiving can you imagine that impunity ne twabagambye kyonna ekijja tugenda mbalala kye tukola kiri mateeka banna Uganda ambagamba fetwa omulamo gutambula Uganda zukuka mumanyo obuyinza bwe mulina sebo president w'Uganda bwe yabadde bwe yafuusa whistleblower kuteeka ku gundi ku kiragiro kya World Bank yagambye nange emyaka 10 ndudde nga sibitegeera bana agriculture obumumbiru nahano obwa dola babadde nga basimamu babadde nga bakola semina bakola semina bagula toilet paper bangulirako ne peni so kakati bwe tubanga tufuna omukulu olumeza afuusa whistleblower to this extent bana Uganda muzukuke solo twala obuyinza solo okusaba government ewereze bana Uganda bwino bawo okumanya yogedde kitufu yagala complimenting ku something supplementing under the most recent ruling in the Constitutional Court. We are nullifying sections 8, 5 and 10 of POMA. Government security organs, namuli police tamaje, tibaina we batandikira na nupu kuba lukiiko mbalala. Kanso ebiragiro bya president nga amateeka gamulagira ate amateeka ne gamugana olabona mugagamenti ayinza okulagira ndikola kino naga kikolere mu mateeka ekitegeeza nti ogero tole ngeteeka likwata abanga atakulagidde omudizaddi omugagadi eyazanyo muganda nge uwefumbe bapira yenze teke Buganda basena kuki Professor Waru ate njagala okwebaza mutaka bamutwala ne tujabuza njagala okwebaza ababaka ba parliament bendi nabo wano onarebo namugowe maogora onarebo uchamuzikeni oyurubaga sinamubuuza bulungi bikwata ku lubaga naye jawo ndiwo wano nga president wa Conservative Party ekyo onarebo kisigalawo onarebo Keni Luchamuzi nkwebaziza nnyo ne onarebo Luttamaguzi akikirira abantu b'Nakaseke abesiimi kwebyo bye musobodde okwogerako naye onarebo Luttamaguzi nga nze sinaba kudda ku mulamwa guno gweyogeddeko gwa presidential directive waliwo akantu kamu kembadde njagala okumutangazaamu awulira mpulira era mulaba let's not judge people the way they were tetwajadi nga waliwe baali kali akalugabire ke yagambye akalugabire kye baliko kati webale nnyo okijeyo bulungi wawe ekiteeka buli nyangu asaba nga bakyusizza tufe kye baliko kati message gyenjegeza onalebo Luttamaguzi bwe yali nga yakamaliriza Makerere emisomo eyamulabanga mu kikoni eyamulabanga ewandikikumi yagendangayo mpuliriza geri asomera Makerere atagenda mpuliriza eyamulaba ng'ali mu kikumi n'amusanga olwaleero luno ndowooza nti ekifaananyi kiba kikyusa Luttamaguzi owaruli ne Luttamaguzi olwaleero webale nnyo kakati omuntu tasobola musanga wano n'amukubisa ekyo Luttamaguzi bwe wali mu kikumi nga wali bwoti nga wakola bwoti no olwaleero olwo bw'omusanga nga memba wa parliament muwe ekitiibwa ekimujjamu honorable Namuga bwe yali ng'akyakolebwa ffe Masaka nga procurement officer yes chokola banze bwe musanga mugamba honorable nkulamusiza niye gumiranga bwati batere konga senior procurement officer si procurement ne dati title gise bagambe nga senior procurement officer kuba yali title kide nali senior kati kwa pita procurement officer ranko bogise yes title ya nduse ensonga zanga abawuliriza bafunemu abawuliriza batufunemu ekyo nkirese lwaki onalebo Luttamaguzi with due respect otandika okugamba abasajja mwe mwajja nakaki mwajja mwambadde lugabire mwajja mukola biki so ekyo nkirese okulaga nti tetujajinga bantu nga bwe baali luli wabula tubajajinge bwe bali kati ndabanga bwendi so si bwe nali luli
Kubanga emyaka 10 Honorable Namugabo yali esawa zino siba. Asiwali kati. Ate era kiba kikyamu okusigala nga bwe wali. Webale nnyo. Kiba kikyamu. Nani watakyusa bakulangira. Kakati ekyo tuleke kukisosowaza nnyo kukisiba ku bakulembeze ba gavumenti bano. Kubanga naffe tuli bakulembeze bumuli capacity ya buli muntu. Yes. Nolekyo nze njagala nnyo okutulaga obunafu bwe tutasobodde kukola ne tulaba butya bwe tuddayo obulinga kwekyo. Oba butya bwe tukikoze. Naye wodde okwataakinga omuntu gwegundi wali oti. Kubanga era abakulembeze ekirungi kamalirize bano. Ekirungi abakulembeze bano tufuna profile yaabwe. Mukimanya. Kati nganzo omunoonyereza. Obimanya. Nze gwe sina mubaka wa parliament gwe sina profile ye okujja kunga saagala. Yes. Profile zagaza. Chengamba ndi munoonyereza. Ne bata ba Not even it is publicized. Now, kakati. It is public information. Okay. No, ndi mukumaliza submission. Yes. Etteeka mu constitution enyinge ya namwemu. Enyinge ya namwemu mu constitution y'eggwanga Uganda. Nze mpa obuyinza okufuna information. Kyebayita access to information. Waliwo n'etteeka eryakolebwa mu 2005 Honorable Luttamaguzi Honorable Kennedy Chamazi sorry balikola lye tuyita Access to Information Act ya 2005. Kakati nze nsobola okuwandiikira ekitongole ekyo nakinjagala. Honorable Namuga gyakola n'empandiikira clerk to parliament ampa information ekwatagana ku Honorable Namuga. Najimpa. Ekyo tekiganda. So kakati information obono okatwala. Okatute mutuma mulungi. Tokatera koli. Kagadi mulade mukaddeko nawe wolako ku muntu kati tetwogeza mutima mubi nganze Luttamaguzi abasajja bano we bali. Olese ekyokwirabirako nti omuntu yena abeera transformed. Mubanga lyonna eranze bonsanga nga bwe nali makere ugenze niyogera ku kyemakerere nonkurukusa amaziga okabira kikati amaziga togalabye nga okabira kya mwoyo makerere abasajja bano yonna gye basaanyizaawo information mugamba nti tetukyogera mutima mubi nti abasajja bano baali baavu kyo kituufu baali baavu ne bwe tulaba okwepanka kwe balimu n'okwerabira gye baava ndaba wano Jimuwezi n'ekifaananyi kya Jimuwezi ng'ali mutangira ennyana ntadde nkwa kyakulagako nkikulagako wanje kyenyogera mbaako ne bwino wange lwaki mbadde nkikuwa goli kanso mulamba bino obiteeka mu fayiro mwami Museveni bw'aba anaava Entebbe okujja e Kampala ennaku zino ekuba lisiba essaawa 3 kebambulezuwera. Yes, sawa 3 John Kennedy Chamazi. Sawa 3 namba wali abayimiridde abantu. Mwami Museveni fe waffe nakaseke yajjanga nga talina bamwolekera. Eddanga. Nga abantu bamwaniriza. Naye tugenere twewuunya era teyalina bya bugagga bingi. Teyalina zi square miles okubeerawo nga kati ze balina. Naye okumulaba omukulembeze w'eggwanga yabeeranga mu bantu nga bamukweka mukuuma ng'akemberenge oba omulaba ennaku zino siweza ddakiika nsaba onzize ku musikiriza eddakiika tewera tegenda kweranga maliza tetukireeta mutima mubi nefe kituleetese ekintu ekyo abantu bano okumanya wa gye baava nojja n'ofuna obukulembeze kati obugagga Museveni bw'alina lwalesi bwe yalina mu nsiko ovaayo otya n'otandika okuweera engoye enkadde n'oweera amanda wembadde nzija professor with due respect honorable excuse me ababaka bano mbawa kampeyo kano akatono ababaka bano mbawa utmost respect ojo negendereze nga boogera information mbanyina nyingi nnyo
but I note it down tukuwadde liwe kakatadde katunotinge lebo Kenny ompeye dachi I mean engadda chikangatewero ompe information into sense of but they surprised Uganda kibero lawyer baja kwongera obudde information jenjagala okuwa council atenga nungi atenga documentary ekwata ku kye bayita mu mateeka the doctrine of precedent abaganda bajjamu olugero lugamba nti naawe nyini mu kooti okusinga omusango n'obumatiza omulamuzi kesiro oga nti okusinzira ku musango guno ogwa main basaasi RDC wera omulamuzi yasala bwati ne bwati yendowooza my lord nti omusango guli mu ddiro gwataganira nawe nolwekyo olwekitibwa Luttamaguzi bwaleese information n'alikola reference ku kyaliwo emabega aba adaliza kino ekiriwo nti tosaanye weerabire nnyo ekyo kakati neyanza nnyo Profesa Walusimbi ne Munnayuganda atuwuliriza ekyo kye bayita debate. In fact debate etalimu kuwanyisiganya birowoozo oba bigambo tebeera debate. Naye kyenjagala okutegeeza ababaka mwanyinaze ne baganda bange nti nze sigananga ku information gifunye tugende masomo twagala genda musaya kubi kakati ekyo tukiwunzise bwe tuti nti well nsobola okubanga sisobola kwerabira kyemabega naye omutima gw'okireeteddemu information okudibaga okwo obanga ajolonga olubiro bategeera ojoronze adi njolonze waawo sebo professor by the way as a speaker Luttamaguzi ajolonze wano Professor wa ekiru njagala ogoberere nnyo opinions zange sigana muntu kuwabula naye ngano okujolonga kubanga nange sisobola kusanga Honorable Luttamaguzi ku street nimuvola kubawe n'abadentandika wano namwebaziza emirimu gyakola mu kakiiko kabaka paka local government okusobola okuteekako big lenses okulwanyisa enguzi kubanga enguzi yaffe ffenna kakati nga nzira ku presidential directive oba kye tuyita executive order etteeka abakola constitution y'eggwanga Uganda bakisoosowaza nnyo ne baleeta ennyingo ey'ekyenda akawayira akasooka akagamba nti executive authority ziri vested in president w'eggwanga Uganda. Kakati president bw'abanga aleeta kye tuyita presidential directive oba executive order agireetera mu article 99 akawayira akasooka ne article 98 eteekawo office ya president. Ekyo tekiwakkanyizibwa. Kakati bw'abanga akikola ku bulungi bw'Abannayuganda. Ekyo kimu Munnayuganda ali yawuliriza beat olwaliro luno akikola mu mutima omulungi ku lwa bulungi bw'Abannayuganda. Nabadde ntunuulira executive order number 3 eya page 18 eyali ekwata ku amanda. Yes. Honorable Namugaja abadde submitting gye yakola I think ng'ennaku z'omwezi 26 July 2023 ey'okuyimiriza amanda gano naye lwakuba nti Honorable Namugawa abadde agyogerako ate ayagadde okukola diversionary nti ave ku ekyo kati nze mbadde nsuubira nga Honorable nti eyafuna omukisa n'ayogera ku line minister n'ayogera naye nze naalibadde musuubira okuyimirira ku biiti olwaleero n'abuulira Munnayuganda nti munnaye presidential directive eye page 18 ku manda yali etegeeza bwe kiti kuba minister nayogera naye ku kino na kino. Honorable anywa yanywa Beatrice anywa bwe yali ku floor ya parliament yategeeza ba honorable colleagues n'abagamba nti look here presidential directive eno number 3 ekwatagana ebaninga amanda yagabaninga nga kyetuyita commercial production. Commercial production agokusuubula abasuubuza agokufuna mu ssente. Yes, agokufuna mu ssente agokutunda ago at a commercial level. Kakati nga lwaki president baali bajja bamuloopera nti obutonde bwensi bugwawo nnyo. Yes. Abatemi b'amanda basaale okuwona obutonde bwensi. Webale nnyo. Kakati eggwanga eritaliimu mateeka
gakulembera oba gakumakuma entobazi n'obutonde bw'ensi nze mba ndowooza nti nga naffe bannayuganda tuba mu katyabaga kubanga tuwanyisiganya byetussa oba omukka ogwo gwolaba tuguwanyisiganya n'emiti ate nagyo ne tugijjako naffe gwe tukola tuyambagana fembi emiti gye tuyamba ne tugiyamba webale nnyo environment eyo etuyamba nnyo so kakati pulezidenti w'eggwanga nga CEO w'eggwanga bwe baamuloperanga yakuba mu ttooki n'aleeta presidential directive eyo amanda naye ng'agireese kuyamba munnayuganda ku nsonga eyo kakati eyo infact ababaka babadde bajogerako nnyo naye mbadde njagala kuwabula n'okuwa butya girulating ne domestic bakyawule bakyabadde kigenda kakati ekirala nti ababaka bano era ekirungi president bw'amala okuwa directive agisindikira gwe bayita line minister ali mu nsonga eyo yes kakati line minister ayina eddimu ddene okuyimirira ku furo ya parliament okutegeeza ba honorable colleagues nti bannaye presidential directive gye nafunye bweti bweraga tukole tutya ekyo kimu ekyokubiri bwabeeramu akanaalumira oba akalaga nti eddembe ly'abannayuganda eribawo bya ssemateeka lirinyiriddwa atone geno abeerawo wali okuwabula article 119 eya constitution y'eggwanga Uganda ereetawo ofisi ya atone geno in fact atone geno honorable keke kiyo wachiwanuka bwaba tali mu parliament omumyuka we gwe bayita kafuzi abeerawo so okuwabula era in fact speaker of parliament bw'alaba nga abantu babiri tebaliiwo mata agirifaringa wa prime minister so kakati enako speaker ali anabidde kafuzi mu maaso kyali administrative sikora mu administration ya parliament naye nze mmanyi nti kafuzi ye deputy attorney general mu parliament y'eggwanga Uganda era ebikwatagana ebyo mukama we baba taliiwo speaker abuuza ye kakati ekirala mbumba na kino second hand clothes engoye nkadde president bwe yabadde aggulawo industrial hub embaale ebitundu by'embaale bagiyita mavanjuba kakati tannaba kuvaayo buvanjuba webali nnyo tannaba kuvaayo kuwa executive order yagambye ateekateeka mpuliriza ndikini nnyo ensonga za president tannaba kuvaayo kuwandiika executive order bwe bajja erimpa ennamba yaayo kubanga buli executive order beera n'ennamba yaayo ekyokubiri president ali mu kireetera mu mitima ebiri one gundi World Bank ng'emaze okutujjako obuyambi yavaayo n'ekiwandiiko namutayiika n'agamba nti twagala tweyimirizeewo self sustaining fenga fe bannayuganda n'ateekawo butya bwe tugenda okweyimirizaawo onfuna bulungi kakati njagala munnayuganda ali eyo ali mu owino ali mu katale k'ekyekulula eri ewaffe ekiswera gye nasomeranga mu bahonale bonna mu gemateete eri wansi lw'ebitakuli njagala omutegeeza bwe nti abali eyo kasambya kasaana luddawa nti president taleererangako na mutima gumalawo bizinesi yammwe president agamba bwe nti mu dakiika nga tewera ayagala tupromoting ekye bayita bubu buy Uganda build Uganda naye wano tetulina pamba anti mulira kubanga ali mu kuleeta kye bayita internal market mu ggwanga webali nnyo balidaka tugende tukomewo katono nnyo tukomewo ne onaluke amunaffe Luttamaguzi atubulye ku nsonga oluke Luttamaguzi kasooke tuwumulemu temubabulango bikyali wano bikyafu bula tebamanyikiddwa ekyo tekituteekewangako sanction wadde naye bwetwaga nti kisiyaganaga nti ekintu ekyo mwakoze kikyamu nolukyagulanyo kyabadde abijjawo naye tewannabaawo aleeta solution nti ddala bannaye twogedde byetwogedde naye sente zijja kuva wano temufaayo tuba tukyali ku mbuzi kulya pamba endiga n'erinnya ennyumba president Museveni yavuddeyo abadde avaayo ennaku ezo n'akola directive zibayita presidential directive asookera ku manda naye bwe yalagira amanda ga stopping b'okwokebwa abatuuze bakoledde sente mu manda abatagookya emmotoka zigubaguba bugubi kiro abalinzi bagotikulira mu mmotoka za poliisi abalinzi bagatikula myenda gya kiro amanda gafuuse otwanda naye nga era presidential directive banga yavaayo ebanga
eringanga benefiting abantu abamu naddala bali mu buyinza especially ebyo kwerinda aba traffic n'abalala abafunya auti tunafunawo kirala kyonna bagezaako myaka ng'ebiri emabega nga bagenda kugaba gas cooker ne bawandiika abantu ku byalo ekyo ne kisirika mu ofisi ya prime minister negati sente bulabe kati baddewo amanda ngabanga gasitokipingiddwa okuleetebwa gas cooker ziganiddwa okugabibwa kati gaba gayina kulinnya nga gakusibwa iyo president directive yalemerera tubadde tukyali awo ijuzi wano yabadde agula akolera embaale ndooza abatunda engoye empya ne bamugamba nti bunnange fwe engoye tujja zikola naye abakulu bakyayambala emivumba gye gigaana engoye empya okugenda n'agamba nti zijja kuddamu kubaawo yabadde ataminga ekigambo ekyo ng'akiyita ky'abafu ng'agamba ekigambo kya engoye ezo z'abafu naye emivumba bayira ekigambo mivumba si kya Luganda ekigambo ekyo kyava mu bannalwanda eyo ababirigi be baweerezanga engoye nga babali envumba bakita zibangoye naye kanti ffe tukiyita kikadde babaweereza envumba kati ndoza ffe kyatulemerera ne tukiyita emivumba kakati engoye ezo zajjanga zive mu Bafalansa mbabirigi ne zigenda mu bannalwanda mu Barundi eyo naye naffe oluvannyuma twazireeta wano naye nga ziyita mu banaddiini era oyinza okukyewunya sikankooti nge bulungi nnyo bwe basikie nti akulire ekibiina oba ekitongole ekitunda engoye nkadde okimanyi nti ye Pastor Kayanja abamu bayizo bate bakimanyi nesimanyi lwaki tanakuvaayo okugenda tugambira ku mukwano gwe nti emivumba gyogireka naye nga y'omu ku bazirimu naye nga zajjira mu sayidi eyo pulezidenti yalagidde ziyimirizibwe solution eri ludda bannayuganda tulina solution twayimiriza amanda tewali World Bank twagambye eyo ne bwegenda buli kimu tunagamba nti ekyo kigende abakulu bali mu studio bagenda tuwa solution gye twagala pulezidenti bwalagira kiki ekiddako Honorable Kenu James Demani abantu babuzeeko bana nsamsanyuze nnyo okubeera wano nate nebaza nnyo obubaka bwonna bwe mutuweereza nga musiima programu ya Sunday ewedde funya amasimu agasuka 30 agamu gagava Masaka Masaka yo batuuze baffe tulina mu bulimba naye nga gasiima nnyo debate eyo okulamusa kwange kugenda eri Bishop Jumba we Masaka Silverus Jumba bwe nayogeddeko naye nentuukako mu mbuga ye nendaba obuyonjo obuli mu diocese wali kujjakyeruagende ekitovu nengamba Katonda wange Bishop ngaafuuse wamutawa njagala okukulisa bonna ababadde mu lumbe olw'omugenzi Teresa Nabagala mamango muto ne kojjangi Gerard Luwero mwebale nnyo ne mungeri njawulo njalo okwebaza ennyo Faza Dumba Faza Mbiru ne Faza Mawanda okwosaako Bishop gundi parish priest bwana mukulu w'Ekabooko Faza Kitto mwebale nnyo okutuzaamu amaanyi ne baza bannyinaze ababadde mu mitambo ne baganda bange nga Charles Katerega omwana w'omugenzi Teresa Nabagala Rose Baseka ne Nangonzi mwanyinaze mwebale nnyo mwebale ddala ne nkulisaayo nnyo Mike Kawesa omusika wa Luwero ne Sylvester ziriawulamu yayasobodde okutindiga egenda okuva mu Netherlands okujja okubeerawo ku mukolo gw'ekitiibwa abantu beerutunga naye simanyi nti mukyanjagala bwe mutyo kyenalabye essanyire mwandaze katono ngambe nti ati bawutaani odde ekituuka nenga nti sijja kudda naye baba bandaze omukwano muyitirivu mwebadire ddala kali webale nnyo Honorable Kenu James Demani akanso okulamusa kwange njala okuwairako akantu kamu akakulu ke nalabye era nkaddamu nkwogera lunye professor gavumenti ya President Museveni emaze emyaka 37 mu buyinza yajjanga emanyi nti abantu balina obuzibu bw'ettaka n'ebibanja teri n'omuluno ogumu owekitibwa Nabbanje oba owekitibwa President bweyali bagenze mu bitundu ebyenjawulo okuyamba kwabo abadajja babawa solution directive nti abantu temubagoba bayintavininga kyokka nga bamala balekaawo so nga bakimanyi bulungi nti mu constitution yaffe article 237 clause ey'omunaana n'ey'omwenda
biraga nti owekibanja alina security of tenure alina ali protected kasitwaba nga asasula obusuulu. Nawulidde nti honorable minister Mayanja yawonedde watono okugajambulwa abatuuze masasi gakubiddwa yawonye kati boba president Museveni ne banne balina ekyama era kankibotole wano ekyama kiri nti temwagala kwogera ku busuulu kuba enkya mujja kuleeta abachina ne bainvestors bammwe musa baagala babaleete basanga ab'ebibanja nga balina kakwata kusasula busuulu therefore babanga babadalizayo akantu babanga bagula sumbusa n'olwekyo buli wakibanja wooli nkukubira omulanga bone bwobeera omu ne bwembeera ababiri mwekolemu omulimu mugende mulabe landlord mukanye naye ku ssente ze mutasasulanga buli mwaka mubere protected constitutionally ne bwe mba mugambye nti wano tujja kuvaawo mubeera n'akakwate akabawa protection naye bano aba gavumenti bayinamu omutima gw'ekisocialism gwekwese mubo nti tibaagala babategeeze nti musasula obusuulu kubanga bayanguyirwa nnyo okuleeta ba investors baabwe bagule ettaka eryo basigaze omutawaana gw'okusasula obusuulu okusasula okuwa ssente towetengedde bulungi. Yes, okusinziira ku tteeka lyaffe eritufuga lye bayita basic law, the constitution of Uganda, omuntu w'ekibanja ng'asasula buli mwaka ssente z'obusuulu abeera constitutionally protected. Balinyabo ne basebo temukkiriza basengulanga abasengula ebyennyanja mwerwane ko nga bukyali nga musasula obusuulu so that you are constitutionally protected. Kanso abantu babuze ko muleti katugende maaso ona lukyamuzo mulite mulide onarebo lukyamuzi njagala okusooka okulamusa bahonarebo abali ababiri onarebo Luttamaguzi ow'Nakaseke right honorable Luttamaguzi akutubakateeka ko banga nti bobera ebiri ngo ebisajja bibiri tonzija bigambo mukale ndi mukwogera byange kankole disclaimer kakati njagala okubuuza ko honorable Luttamaguzi akikirira abantu b'Nakaseke abesiimi ate nga sebo ye mumyuka w'akakiiko kali ka Park local government enaku zabadde mukambwe nnyo nga abantu sebo emirimu tugisiima nga bajja okugezaako okugogola n'okulaba okukuba tochi mu local governments butya bwezikutte n'ebikola wabikomawo mu kunyola munyoza abantu badde nebeesekera n'okwesekera eyo si ye topic eno mubanyola saagala gigendako nsiimye busiimi mubaka w'e Nakaseke nsiimye mubaka w'e Nakaseke olw'omulimu ogwo gwakoze sebo ne chairman w'obubaka obumuntuusiza honorable Oranya omuntu usiza nti twasiimye nnyo era tusiimira ddala sebo mwongeremu amaanyi okugogola omanye enguzi yaffe ffenna okulwanyisa etandikira ku nze Munnayuganda ali eyatuwuliriza n'omulala n'oyo Munnayuganda awuliriza biti essaawa zino njagala omulamusaako ate profesa abafunye ebirungi mbayozayoza era njaganya wamu nabo era mbasiimirako Katonda ku ebyo ebirungi byebafunye ate mwe muli ne muganda wange bamuyita Amos Nyesiga akola wali mu BF Suma wano Kampala Road ekizimbe bakiyita Boulevard yafunye obufumbo obutukuvu eggulu nga kirungi ddala sebo nabadde Gomba natindiza olugendo nga ndi Gomba twabaddeyo n'omubaka Sylvia naye bale n'abalala naye njagala okubeebaza abantu b'ekyayi batulaze omukwano ku mbaga eyo ne muganda wange Amos yoga n'omugole Anet ate abafunye okusomozebwa okw'enjawulo nammwe mbanakuwalirako nnyo naye kisinga obukulu profesa njagala okuzaamu omuntu afunye okusomozebwa amaanyi nti wadde okusomozebwa weekuli naye toggwamu maanyi toggwamu ssuubi Mukama Katonda ayina ekkuba ate lyakutemera eddala okulaba butya bw'ovuunuka okusomozebwa okwo nolwekyo agyekuumiddeko ku 96 akawumuza 3 e Kampala neri waffe mu Greater Masaka ku 91 akawumuza 0 Greater Masaka Kabula Lyantonde mu Lwenga awo tukwataganyiza wamu abo bali bulungi esaidi z'ekyazanga Mbirizi Kinoni bonna kwe bali bakuwuliriza ate sebo abantu be Kabula Lyantonde
era nabo ate bagyekuumirako nnyo. In fact buli wembanzija wano bankubira nnyo amasimu ne baŋŋamba nti tugambire omukulu profesa nti abeekabula lyantu omanyi tuli musaza lya Ssaabasajja. Yes, eryekabula. Yes, kakati bagamba nti bagyekuumirako nnyo ate sebo bwe banaaba basiimye mu maaso. Ssaabasajja yasiima. Bo ku saidi yange bwe banaaba baagadde kuba kwagala. Kuba kwagala Ssaabasajja yasiima. Bwe banaaba baagadde. Kisanja nga awo mu 2026 oba oli awo bayinza okutusoosowaza tomanya n'ebyo byonna Katonda yabikola. So n'olwekyo mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Honorable Luttamaguzi abantu babuuzeeko. Mukulikeyo wavaano ng'ogenda kugaba byali bitanda. Babi kukkiriza bigaba. Omuntu bula wasindika mbaka nga wekwese babigaba oli mu wansi wa kitanda. Bigaba. Waliyo bulungi ebitanda n'ebifaliso. Mu ddwaliro lyaffe ery'e Nakaseke. Sebo nzikiriza sooka okubuuzaako kuba n'ebe tuli nabo Nalebo Ken Lukyamuzi ne Kansoni Sima mbalamusizaako nnyo. N'okubuuza ku bansindika mu Parliament abantu b'e Kaasangombe mbalamusizaako nnyo. Nakaseke Kapeeka Semuto mwebala okukola abakola ndowooza enkuba etandikiriza. Njagala kulaba nga mwekalakasiza mu nnimiro mu biseera bino eby'enkuba tube nga tukola. Leero mbadde nina okubeera n'aba Mothers Union e Semuto, St. Paul's Church e Semuto. Naye sisobodde kuba nammwe nkyali ku byabukiiko bino ebya ripooti byange luvudde mu kyalo nsaze busazi naye mbaweerezaayo akakadde kamu mu emitwalo 2 kawadde chairman nanjwenga akaleete. N'aba boda baffe aba freedom boda abesemuta olulimu ali mu neetaago manyi mwe mubaamu ne kukayana kwammwe naye aba freedom boda Semuto ku lunaku lw'okubiri nammwe chairman nanjwenga ajja kubaleeterayo obukadde 2 ku stage yammwe awo. Kati nzigiriraawo kubanga bw'obatuuze eno ate mbono yakutte n'adduka ku freedom board Semuto ku lw'okubiri ajja kuba azibaleeterawo. Mbakulisaayo nnyo bwe twabadde nabo mu ddwaliro ly'e Nakaseke ndowooza omulimu tukyalina munene ng'abakulembeze. Njagala kukomawo okuddaabiriza obutanda bw'abaana abato n'okubaleetera emifaliso nalaba abaana abato bali bubi mu ddwaliro lyaffe ery'e Nakaseke. Nafunyeeko n'akasi abaana abato omuntu ow'amaanyi ennyo yabadde alaba programu yaffe. So ebitanda ngenda kujja okubireeta n'emifaliso eby'abaana abato abo n'okuleeta buno obwawula abalwadde nti ng'abakira bali mu kasenge oli mu kasenge kono naliwo eno mu ddwaliro tebuliimu nja kuba mbuleeta ne bu videos obusikani buno bulaba mu lubuto nabo tebuliimuko. Njagala kusaasira abeekabeere baŋŋambye ababbi babaddeyo bayitirivu mu nnaku ezo naye njagala kubasaba mwenna mubeere alaati nnyo era n'ekisinza okunnakuwaza be bantu baffe abafiiriddwa njagala kusaasirako ab'omu Lukumbi okufiirwako omukyala Nakaggwa saasobodde kujja naye nasindisa omubaka n'abantu b'ebuwazi olw'okufiirwako omukyala Jennifer maama wa Isimo wa booda awo n'abeekalega okufiirwako mukulu Maliko mwenna naweereza abantu bange abasobodde okunkiikirira. Kyenjagala osembyayo olunaku lw'enkya abeekasibiti tugenda kubeera nammwe ku by'ettaka. Tiimu ya Salim Saleyo njagala ngirabe egenda kujja ebiwandiise ebibanja. Waliwo tiimu ya Salim Saleyo yateekawo mu kapeeka egenda ewandiisa naye mulabula oyo musajja mukulu agenda Mpola ate gwe musajja mukulu waali badde osoma ku byafaayo abimanyi ebyafaayo bingi nnyo ddala kuyisizza bubi nnyo esimanyi oba olengera ebirobyo omusajja mukulu oganya okutegeera ensinga tokangakanga muntu kumulemesako emirimu gye simugaana Salim Saleh yateekawo akakiiko akagenda kawandiisa abantu era neyeweyo naga nja kukola obugazi bw'ettaka lyo kyolimirako ne wakifunira ebbanga n'enniini nambayo naye nkulu nadduli ne ttiimu yawe tubabuuza lwaki kikolawo mu kitundu kyawo kati ate nga tukyalwana era n'olunaku lw'enkya nga egambye ngenda kasiribiiti nsinka ne ttiimu eyagala okusengula abantu mbu yafunye liizi ku kyalo ekyo kyonna mbwe yafunawo liizi. So kati musajja mukulu nadduli manyi ompuliriza genda Mpola musajja gwe singa omanyi wali badde nadduli ate tomulemesa kukola mirimu gyate musajja mukulu oyo singa amanyi
gwe ne Gilbert Bukenya ne bannamu abadde mu government omuntu aliko vice president atumuka ndi ati yegye bati ye umulide ntenda kasente kajja oli we wafferu we ngamba Gilbert yeterede ntende kasente kajja kwa retirement kajja buli mwaka eno mubuzi amaziga gakulukusa ani akulukusa bakasente kamwomera kati nze chebo mbika mukama yenze bali mbadde mbagirako ne sebo kensembyayo anjagala kusaba ennaku zino obo pichipiki bwa boda ndaba bungi obw'abaana obukwatiddwa ku ma police stations opichipiki obwo abaana mubawe ku fine buddeyo abaana abo batuluma bajire akasenda kalontono bagende bakole emirimu ye bakole ne mubakutte simanyi element simanyi permit simanyi biki okuvuga boda si musango ate abaana bano nabo bali agadde okukola emirimu ngaffe Luttamaguzi gye tukola neffe nate tujja kuba bakaba parliament so bw'osanga omuntu ng'asazeewo butabba bafanda ba poliisi mumanyi ntero balwanirira era nze omu kubataddeyo ekijingi babazimbire nemwe babone salary enhancement okubongeza ku musa esente bazogera ndi bagera zibongeza naye nati kye tugamba mu aba police sente za mwe fetwazi bawanga parliament namwe abamaje fetwazi bayisiza mwayongeza kikimala mukama wamwe eno wagulu azikuba ku mutwe mwe mulaba mukama waabwe atenze commander in chief benga parliament twana abamungalo wa police ye nakuranka twamwongeza owamaje nakuranka twamwongeza babali basokedde kubali banene waggulu tukanti nedda musirikala serving eggwanga bamwongeze neno olwekyo afande gwali ku kubo owa traffic baba mutuliza nyumba ne buledio bwamwe engeri gye muyisamu aba boda namwe ndaba muli bubi kuba namwe musula wabweru embeera mbi mubakwate ko sebo kensembyayo katono nyo kano nawulidde mukulu Museveni owerengo yenkadde njagala kukusaba sebo mukama wange nze situndanga ngoye nkadde n'okutunda engoye nkadde mulimu nagwe mulimu muve ku bizinesi z'abantu kuba mwatuuka obusanga omuntu atunda engoye president gwe yogana ne bwoto nziridde siba ate president nze fenna tuli bakulembeze fenna tuli bakulembeze mwawulamu bwoba oyagala toyagala njogere ku kyangu sebo mpaayo kadakiika nkwegayirire engoye nange zentunda enkadde ate gwatunda enkadde gontwale nti agiya kakati nze naglabya abantu nga bakaaba mwami Museveni ng'oweze nti engoye enkadde oziweze zino engoye enkadde zibaddewo okuva mu myaka gy'enkaaga ffenna tetwenkana ranka ate tekitegeeza mbu buli kikadde kiba kibi ffe tulina wano n'essuuti enkadde nga mu mpya togisangawo wano tuzireetera ddala bulungi nnyo nekyo ddala esebo information webali kwogera ku kigambo ekyo president Yoweri Kaguta Museveni si yandibadde asooka okuvaayo nti awere engoye enkadde ani alivuddeyo nga situation eri mu ddiiro kaakati eri answerable by Museveni himself embeera y'obwavu gye tulimu yonna ebadde formed under his leadership n'ekyalo ekikulu ennyo Mr President abayindi abo be nalabye bakukolako batya influence ennene otuuka okukola decision of that magnitude nga ne cabinet tomaze gibriefinga kimalirize tugende wanalulamuga ku ngoye enkadde oba zino kampuni zammwe nga mwazireesa abayindi bugologosi bwammwe bano abagamba mutwere engoye enkadde abo abayindi balina gye bava ebyo bakikola ebbombe oba eyindi nze ndi musajja Munnayuganda bwebanga mwami Museveni abayindi be bamugambe zibanga si kampuni ze kuba zino zonna kampuni zammwe abali wano mu abakulu muziteekamu abayindi bakolera n'abachina era temuwa musolo naye bwe babanga abayindi ddala be bakuteddeko influence owere engoye enkadde njagala kukugamba bino engoye enkadde zivaamu omusolo sebo professor eguviramu ddala omusolo ddala ogusasula ffe abaka ba parliament ne mwami Museveni n'abalala engoye enkadde ezo zoolaba mulimu ddala yabatukolera ddala tulina bannaffe nga etajja kusobola saati ya mitwalo 5 ya Luttamaguzi honorable nga ye saati ye gy'asobola mu nkadde ya 15,000 era mukulu Museveni bw'oba oyagala okumanya nti engoye enkadde ze waweze mulimu njagala ogendeko mu owino tulina n'ababaka ba parliament se babagula mu owino tubasanga bajja ne batubaleetera era bw'oba oyagala okukimanya nti engoye enkadde z'oweera olw'amalala gano ge mwajja nako kuba mwali muva mu nsiko nammwe mwali baavu yes kino kituufu kye njagala okugamba obumu ebintu mubisaagiramu naye nkubuulidde nti ewaffe ababbi baasize batigomya abantu kabeere ng'alina tv bagi kakati naffe twakifunyemu ennanka waliwo abantu bajja ne batraining rawo esingo kekakoola
training abamaje katoma roba training atene bataba deploying ne babeera omu bayitirivu nyera bali omu bemeketa bago musajja na training na twekawande tunakakulya neze kyembadde nkugamba ku kyengoye nkadi bana professor ngo tunda ngoye nkadi ngambye ebanga business yo gyenjogerako business yo gyenjogerako zagala bakuli ate bayindi bazituleta ate bandi basikanye president azuwe ndi badde nkugamba zino okujanga bwa Museveni kwazinzo okubanga business amwe Museveni bobanga wavaako mu Shikonga mwali mu baddeka abanaku ne mwambale ne kubitangire ennyana bino birugabire mulina okukimanya tensite twenkana balangira nnyate kutukawala ensite twenkana bosanga omuntu nga yambadde ekikadde taba mulalu naye Katonda kyabakoze eki kyabasobedde n'olwekyo yadde ndi mubaka wa parliament mukulu mukendeeze ku malala muve ku bikadde webale nnyo Luttamaguzi sebo yadde professor Luttamaguzi abobedde naye munange yembeera y'abantu bakajje bayitamu feddo bozirya mwaka zindalako nakyo kyasinze okukola kwe kuboobera lunaku lwairo lunyumidde olwoga mugawe gyetegekedde nnyo Luttamaguzi ozusa olwaleero olwoga nga wagyetegekedde nnyo abantu babuuze ku tagi soka nebaza bakulembeze bannange okubanga bafisizaawo akadde olwaleero kawetha sikamulembe kabadde enkuba etonnya bwe gwaka simanyi kigenda mu maaso nvudde Sembabule ku makya kuno era nyina obuvunanyizibwa obulala bwe ŋŋendako olwaleero naye nga mpulidde Luttamaguzi nga yalaajana mukola bye mukola mumanye nti engoye business nyingi ze twaliongereza ku ndwala Luttamaguzi wanze muliro twaliongedde ku muliro gwe nyingi nnyo zitataaganyiziddwa nga bannayuganda tetubateeseteese kino kiri ku bangoye n'abalala kijja kyatuusedde waffe so ndowooza kituzaayo ffe ng'abakulembeze okulaba nti buli kyonna ekikolebwa ku lw'abantu ekyokubiri woba oyagala okumanya nti lwoba ofunye kasente nti teweeyinula nnyo lowooza kaseera lwewali nga toyina bwoba oyagala okumanya obutaba na sente kyekitegeza lowooza mu kaseera buli ffenna n'abalina osobola okubeerako akaseera lwobeera muyinjale akaseera ako ke katuufu akadescribinga munnonga omunyigiriza omujjako ebyenfuna so nsaba tuwe ekitiibwa emirimu gy'abantu gavumenti si kibi kuleeta amateeka naye galeete ng'ekonsiderinze bannayuganda nti liroba ojjawo engoye kyekiddako abantu bagenda kukolawa so bwe tubanga tuteeka sente mu security ate nga mumuteekawo insecurity tekiba kya bwenkanya emagola twafiiriddwa nga kitalo mitete muzeeyira ulirule sajja baliwo ku mulembe gwa Amin teyabuzibwawo naye be bamu ku baali balina okutibwa n'adduka e Nairobi yadduka atadde nnyo ssente mu kitundu kyaffe nti tulina amakyaki mangi nnyo Kalukungu Naluzaale Masaka Lugusuulu kyaki nyingi nnyo zatadde kiki yabala mu kyaki n'omusajja mukatuliki nnyo abantu abasookawo stonchi dipi abali mu bukulembeze obutuufu va ku bino abamu bye balowooza nti bali mu bukulembeze naye nga beenoonyeza byabwe tebali mu bukulembeze bana baliwo baddamawugula tunaaba tubabuulira programu y'okuziika Muzeyirawuli naye nga tufiiriddwa nnyo nyeni ddala eggulo twaziisa omuvubuka amuyita Segawa Vincent bebana kinoni awo mu town nga nfaananyiza erinnya noono yava mu by'okuyimba abayitako ekinoni awo mu biseera bya campaign twasanganga ekipande kya Honorable Kyagulanyi baana bwe bakikuuma be bakisingangako omuzigo ogwo kubanga bakigula soda kinywako myaka 26 babiga kitalo yafudde ki abaana batonyo nakusatu yalwadde-lwaddemu awo bwangu so nyongera okusaasira famire tubasaasidde nnyo twamuzisa eggulo Luwunga Mawogola ensonga y'amasomero twawulirako emabegaawo ku baana abaali ab'Ennakanyonyi mujjukire Nakanyonyi abaana baffe abene mukoni abalya engeri gye obutwabire ripooti yavaayo ng'etutegeeza tibwalimu obutwa emmere yali eterekebwa bubi bwoga nti mwalimu obutwa oli ayinza oga nti baleeta nti waliwo obutwa buli obuteekemu emmere yagulwa ne kampuni yayogerwa yali esapulayinga obuwunga obwo ne kampuni saagala gyogera kuba oyinza okwesanga obuzibu tewali bwa kampani yes store yali oyinza obwali bw'abalimi oba bwali bwaki wava wala store teyali ku mutindo emmere nga evunze ekutta empumbu obuwunga nno bwe twogera yes bukwatira ddala empumbu nenze ekinnuma okuva ripooti eyo we yafuluma wiiki ndoozeemu emabega prime minister tanajja kufula ya parliament kunnyonnyola ggwanga kuba abaana baffe bakomyewo ewaka twalisuubidde nti mu kaseera kana amasomero we gaali nakoma kulya nga babanja sente z'eddwaliro okukamala obumaze abaana abo gye bajjanjabirwa okulaba nga tuteekateeka amasomero gano abaana baffe nga baddayo bano abaana mukyogera nti tulwakwa mwalaba bali ku bitanda over food poison ne just imagine singa abaana abo 200 baafa kyekisonze nsubira ministry eddeyo eleta report mu parliament tuteeketeeka amasomero nga abaana tebannaddamu abaana baffe basobole okubeera safe lastly yensonga ya payroll tulina abantu bangi abatali basasule government yatandika okulongoosa mu payroll yayo okutandika okuva mu Gwokusatu omwaka guno bajjemu abakozi ab'empewo mpaka kati tebannavaayo tutegeeza report ya tukyalina abakozi ab'empewo buli wamu bali ku maddi
So ensonga eno ng'etambula mulimu baganda bafa batafuna musaala. Mulimu abasomesa tebafuna musaala, mulimu abasawo tebasasulwa. Nga baga nti mulinda tukirininga payroll mpaka ddi. Bino nno tubyogerako buli we twogeranga. Muloli wabanja akasente nga banga alindako payroll yafu tumale gitereeza. Kutegeeze ntero kigamba Luttamaguzi. Nti olunaku lwe balikira ne bagamba parliament. Nti temugenda kufuna mwezi guno. Ojja kulaba nti leero tewali ssala. Ojja bikolerawo. So no, omuntu obanga oyagala okumanya omugaso gw'omusala kyeteekemu. Nange singa lukya ne gwe n'omala mwaka mulambo omuntu tasasulwa. Mwagala abantu bakole ki? Bagaliza okuliza. Webale nnyo. Ono Lukyamuzi tugende butereevu ku presidential directive. Ebisinga obunyini World Bank watuma akasente president n'atugumya naye mu kutugumya azaalagira